Boda. Jawe ko sebo. Obulamu. Wewa wano webayita ekitende ku mwenda. Oh, kye kikirira ku mwenda. Wano ku mwenda kino kikirira bweya. Kino kikirira bweya. Kati ezani nasigala wano. Waliwo omwami ankubidde gweni mu kunoonya. Angambye nti Even Love yalinako ettaka eno side. Liri 105. Naberawo omuzimbi omu yatugamba nti eyo no pawuti basembedde yali ya Evelyn. Okay. Bwe bali babaze kuba yali ajjangawo buli kanaku. Yajja omulundi gumu kabuka. Ogokaya n'oko nti mayingire wange. Era yajja yeekwese nnyo nga tayagala abantu bategeere nti yajja. You have called. Ali atugoberera wano wetuli wayitawo kitende ku mwenda. Twafunye essimu ey'omukulu yatukubidde gwe bayita Farouk. Farouk nanyinyonnyola nangamba nti abadde afollowinga story y'omwana wa Evelyn. Era nangamba nti kigambibwa nti Evelyn wano ekitende ku mwenda ayinawo ettaka. Omwami ono yankubidde yangambye nti ye yalabako Evelyn omulundi gumu nga jidde ku boda naye abaaliwo ne bamugamba nti nedda oyo mukyala Evelyn era ettaka lirye nga zodirambula nti yaliko ku nkayana era yajjira ku boda nga yambadde masiki. Kakati ye omwami n'agamba nti okuva olwo Evelyn teyadda era n'okuva we yafa ettaka eyo libaddewo. Omwami nangamba nti yatandika n'olirikozesa alirimirako ng'amanyi nti wande oba walijjayo eŋŋanda ya omuganda wa Evelyn oba oluganda lwa Evelyn akiliminga ettaka eryo naye naguno gwaka tewali yali azze akyalikolerako alirimirako naye ate olugendo lwaffe nga bolulabye tuvuze obudde bubadde bubi nnyo kubanga tubaye tusobola kusula opportunity eyo oba kakisaako kayinza okuyambira ddala mutabani wa Even Love. Bwe tutuse ku mwenda watulagiridde ekitende ku mwenda tugikuba essimu tagikwata. Twatuuse wano ku ssaawa 11 wano mu kifo twatuuse ku ssaawa 11 n'ekitundu. Kati bwe twogerera ziri 11:45 kati tujja tugumiikirizaako ayinza okuba osanga ayina waali ngoba essimu alina waagiwummuza tulabe naye nga kitegeeza kinti ebiseera bisinga mu lutalo lw'okuyimuka abazadde abasinga bakola ebintu byabwe nga bebabimanyi era amataka g'abantu bangi nnyo bafudde ne gagenda bwe gatyo n'ebyobugagga ng'omuzadde bw'obanga n'omwana ng'akuzeekuzeemu nkusaba ofune engeri gy'omufuna mukwano gw'okutandika okumulwaga buli kyakumenya oba buli kyewagula ne bw'aba omu ekyo nno kiyinza okutaasa ate okusaanawo kw'entuuyo zo nga zigudde mu bantu abalala. So mwami Farouk yankubidde naye nga akanyimukiremu ndi ku mwenda wano ekitende naye ate essimu tagikwata katugezeeko kumukubira tulabe tujja kulaba kyetuzzaako singa abatakwata ssimu eno. Boda jaweko ssimu obulamu wewa wano webayita ekitende ku mwenda. Kye kikirira ku mwenda. Wano ku mwenda kino kikirira bweya. Kino kikirira bweya. Kati ezani nasigala wano waliwo omwami ankubidde gweni mu kunoonya. Angambye nti Even Love yalinako ettaka eno side. Simanyi netakwata ssimu. Wano we ku mwenda kekanga trading ko ku mwenda bweya kale gwe mwana wa Katonda ali ekyo kikirira bweya kakati tuli wano mu katawuni k'oku mwenda. Katujja tukuba essimu y'omukulu ono tulabe nzikiriza nti ejja kuddako
kubanga Katonda yamuyitiddemu nakola statement eyo munene nnyo okuzamba. Simanyi lwaki takwata, simanyi naye katusabe Mukama atusaasire akwate. Eyo nejja kuba milestone nene nnyo singa akwata osanga nga n'ettaka gye riri nga bwe yagambye. Kakati papa Wanyi? Owai Wanyi? Mbadde kubirako nga tukwala kakati nze ndi wano ekitende ku Bweya ekikirira Bweya. Bweya? Kati nzirewa Bweya side ki wennyini? Kakati kati kale oli olabawo ki? Weni ndabawo ekizimbe kye batundako ebyamasannyalaze. Ekipande kyendaba waliwo ekipande bakiyita Malayika Eco Lodges. Ndiwoviiriddemu we mpakize wano wabbali. Kakati olaba Yesebo vuga ng'odda ku mukono gwa olaba ova eri ekitende waggulu bwemba nvudde ku guuni nvudde ku Ntebe Road nga nva Namasuba. Oyiseeyo oyitidde Kajjansi? Bitidde Kajjansi. Kati lega bulezi ovuga motoka ki? Ndi Mulavu 4. Lega bulezi maaso Yesebo ekyo ekikuba ogenda sanga wali akapande akaliko essomero bayita Immaculate Heart. Essomero ku mukono gwange gwennyini ogwa driver. Mukono guli ogwa gundi ku mukono gwa driver oba ojja eno. Yes. Oba oyimirira wennyini nange enzuno ndi eno nsija. Akapande bakayita batya? Immaculate Heart. Tekali wala nnyo okuva wano Ate kali wala. Kale papa neyanza nnyo naye simu ebeereko. Kale papa. Kino kye kyambuka ekitende Immaculate Art Pavilion Vision Nursery and Primary School. Okay. Frontline Clinic Vision and Nursery Primary School Immaculate Art. Dani nawe okalabako? Tugengere mu maaso. Kayinza okuba nga katini Okay. Okay. St. Jude. Immaculate. Tuddemu tumukubireko. Starbucks. Tuba tukola. Immaculate Art. Yeshua. Anzoka katini nnyo. Immaculate Art. Sinakalaba. Tutudde wabbali tuve ku luguudo. Mayeka kye tuba tukola asobola okuba nga tini nnyo. Papa kakati nze mbadde wano ku Starbucks neyongere mu maaso. Ata ubeera oli ku Bandi? Namanyi wavuddeko ddako. Olaba kati ku Starbucks tamanyi oli eno ku kyettaka. Kati olaba akola bwoti Yesebo. Komaye mabega katono nnyo nga weetegereza. Olabe wali ekipande kiriko Palliative Care Uganda ku mukono guli opposite.
kiriko ki kati oba okomawo gwe mukono guba guve e Kampala. Gwe mukono gwa guva e Kampala. Yes. Kuliko kapande ki? Palliative Care Uganda. Palliative Care Uganda. Kale kankyuke olaba tuwadde tubuuze nno dda. Palliative Care Uganda. Omwana Katonda webale kutambula naffe, mpola mpola tujja tuukawo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Webale tugoberera, webale kutwagala, webale kutukuza, webale tufuula bannamba emu. Bannange ekyo nno kikulu nnyo kya muwendo. Webale tuzza mu maanyi, abakomentinga, abalayikinga, abasharinga. Mukama batuweera omukisa. Tewali kabonero kankukunala koleka mukwano ngaako gwe buli wokomentinga nolayikinga oba otulagiddewo nti ddala ddala betukola obisiima amaanyi ge tuteekamu oba gasasudde n'amaanyi g'okwagala era n'ekisa ky'okwagala. Palliative Care Uganda. Care Uganda. Anti tujjukira twali tunoonya kali ka Immaculate Art. Palliative Care Uganda. Katini tuliko double indicator kubanga gye tugenda empola tuyinza okukola accident. Zizo okunywa. Palliative Care Uganda. And Sons. Palliative Care Uganda. Palliative Care Uganda. Amanyi kye tuba tukola. What's up? Papa, Yeah. bwe tuba tudde emabega tuyisa ku Steel and Tube. Kati olaba okusitula ntubu wenyini wali kikube kikkirirawo. Wewale ekikuba ekikkirira awo mu bitundu byawo gwe tulengera emabega oba mu maaso olwo kikube kikkirira kuliko n'ebipande okuli Palliative Care Church Road, Smart Start, waliwo banne akapande sikalaba kakati muli ku Steel ntubu wenyini. we tuli wennyini. Kati mujase mutuleko obutunuzi mabega tova mu motoka tulolako obutunuzi mabega bwoti bwegaba amaaso webendabiramu soyisaamu. Gwe tulebayo ku mukono gwennyini gwoliko awe batunda emipaliso lwakuba kati emipaliso bagijje bagitadde muntu. Ku mukono gwa Steel and Tube. Ku mukono gwa Steel and Tube emabegako seeri maaso gy'obadde olaga kati. Kati emabegako nga ngenda mu kibuga emabegako ng'ova mu kibuga. Already mbadde ndi eno nga njirengera bulengezi nga nva mu kibuga. Steel and Tube. Steel and Tube. Gwe vugawo katono ng'agisemberako bw'otyo ogenda ekikuba ekikkirira. Kyakakolansi waliwo. Kyakakolansi. Waliwo Smart Start. The school. Primary school. Okay papa. Mwana Katonda ali eyo. Mukama atuwadde ekisa. Tufunye etukkiririra. Tusaba Mukama atuwe amaanyi. Bwe tuba tukkiririra St. Jude Church Road.
Church Road. Uncle. Wanyi baba. Tuyise ku kikomera kino ebikomera ebigatta ekkubo mu Makati. Ne tutuuka ku Palliative Care Association of Uganda. We tuli wennyini. Tweyongereyo. Nasanga akapande ka Smart Start ye. Akapande ka Smart Start. Jekasonze je bamukwata n'akalala ke muddamu sanje jekasonze je bamukwata mu kire paka wansi wa semba. Kati nkute. Okay. Wano waliwo church ennene. Faruk. Kaka Smart Start. Katuni. Kali ko kitundu kaka wansi. Nango upande bwino buti. Waweza okubula paka kumacha. How are you? Tugenda mpola mpola obudde bubi nkuba etonnyeemu naye twebaza Mukama mbu tukyatambula wewaawo Kitende Standard. Okay. Demu tumukubireko tumubuuze omwana Katonda n'atusonyiwa okuba akuba essimu naye ready akafuta kamyuse dda tuyinza okusigala eno. Danze nkulekera bulekezi mmotoka osanga ku foundation n'emmotoka yo. Papa, tuli wano ku Smart Start Primary School. Kati ntuuse wegaawukanira nkwatewa waliwo ennyumba ekikomera kiriko ennyumba kya white. Ewali ekikomera ekiriko ennyumba ya white. Erinnya likalubamu kituufu. Bayita Mouth Islamic Secondary School. Omwana wa Katonda kati wano wetuli tukomye. Tuyingidde mu ssomero Mouth Islamic School. Mwalango oli musajja avunaanyizibwa. Bitambula bitya? Jabaliko papa. Naye anza nnyo papa. Faruk. Kitambula kitya? Akagendo keno kali katusse. Tubuze nnyo embeera. Jabaliko. Owa. Wankubidde. Omukyala yafa. Naye omwana embeera gy'alimu nga bw'ogiraba yeetaaga buyambi. Obuyambi bwa ssente buyinza obutaba kikulu naye obuyambi nga bwe wakoze kumukumaakuma okwo. Yeetaaga kumaakuma bambi. Wamukubiddeko? Namukubiddeko namba baagimpadde naye ng'alaga ali biwanvu nnyo nga teyakiwadde attention. Anti kati omwana oyo atulugunyizibwa psychologically. Kati ayinza okuba ffe ne byetulabanga ebikulu essaawa zino abirabanga ebitalina makulu kuba yekyawa nnyo bwenga bwe bamulaba embeera gy'alimu. Yekyawa nnyo 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 ekikiridde naye ekijja twala time ajja kuddamu astabilizinge
bibaawo omuntu bw'afunamu kanooka ako jasa bayitaga kunyiga biwundu ako naka kaseera ne kayita kakati egundi eriruddamu kati olaba poloti eno nze naliko ne mama oyo omwana kati va mubirire naga nti namulaba nga simanyi bati yajjanga mumanyi mulakaeri nafunawo wa booda nayokula nti ali ku booda najja kati yali akayanira wano twayingire obuwekozi banoze mbuddewo nyo yali akayanira wano nagamba mwayingire wange biki fe tutabiwa nnyo mnawakulu kuba yali already akyali mulamu nga talina tabu kati then mukugira okufa nabeerawo muzimbi omu yatugamba nti eyo no poloti ebasembedde yali ya Evelyn okay bwe bali babaze kuba kizibu muntu beera nakye nga tamanyi nti waliwo nnyini kyo nti gyekiri ekitegeera naye kati amaze emyaka emeka nga ati afudde si myaka ng'ebiri naye teri kati nze navuddeyo ne ŋŋamba wayi kandabe oba kituufu kisegera tutrue kisegera cause tewali yali azzeewo gamba nti oba ki ye yajja wano nga yali ajjangawo buli kanaku yajjawo mulundi gumu ogwokkaayana okwo timayingire wange era yajja yekwesa nnyo nga tayagala abantu bategeere nti yejja but nze mbagoberera cause nze ni musajja adotikomu ngobeera buli muyimbi ngobeera kina wankubadde sibawagira but I follow kale ekitundu kyekyo nze nkibalaze kati for you oba omwana mumuyamba akola ekiddako akole okunoonyereza okumala soke kyetumwenako buzibu nze nkikoze nga neighbor kwaffe banyini n'essomero eryo kitegeera fetwaligambye nti nyiniwo twali tumumanyi katuzimbewo naye lwala ne mukama wange tayagala byakukozesa bugambe era kati kola kano emotoka yange za parking zaawo tugamba katujja tukuumawo nga tukwesanga parking but even as you are waiting for the own to come babaze ku mmeeza ne tuteesa kuba erisomero kyetaaga expansion babaze ku mmeeza ne tuteesa ne tumugamba atukutemera kino footule ate ekyo kiba kisinga okweta essomero baba avuddeyo naganze njala kuzimbawo tetubbyewo naye gwe Brad wali muisiraamu ffe tuli basiraamu naye n'essomero kyebwa lirimu azi islamic naye mwana mukama akuwa omukisa Brad oli musiraamu oli musiraamu gwe mwana Katonda ali atugoberera ettaka lino nga bw'oliraba ligambibwa okuba eri omugenzi Even Love nze nno kimpa essuubi buli wemba nga ntambulira mu nsi muno naye ng'akowa obuntu sikayina nzekka kino nno kyaki kindaze kirala ebiseera ebisinga waliwo akowa obuntu wekakoma nogaa nti naye akowa obuntu wadde njagala nnyo bannange kansooke nkwate kano kateeke mu nsawo waaki nnaakakozesa okwagala bannange naye bw'olaba ng'omuntu ng'akowa obuntu akamaintaininze ne mukizikiza ekyo nno kyanjawulomu amanya bampita mitani Bongo omwana ono twebaza abantu bonna sofa bajoininze emboozi gye tukoze mukama yatukuza omuzindalo guno okubitandika abalala bagoberere nebaza omukulu Sakozi Faruku nebaza BBS Telefina nebaza Spark TV ne bannamawulire mwenna abegatta mu mboozi eno mbadde mbasaba kubanga legendary Faruku Sakozi ate bino abimalira ddala fe tutandikira okunukkiriza ate yamalira ddala akalimi mbadde nsaba ne wana negatteko yankubidde ku simu yansindikidde message kyazizaamu amaanyi okulaba ng'omuntu ffenna gwe twegomba Sakozi ansindikira message nagamba nti hala Bongo webale nnyo kyokola nkigoberera ate era naŋŋamba nange mbadde njagala omwana ono mukolekokko nalabidde ddala malayika ndowooza eri mu Sakozi nayo yanjawulo so mbadde nsaba wano tuli Kitende ku Mwenda ku ssomero kwennyini mbadde nsaba muveeyo baganda bange tulabe ng'omwana ono ebintu bino abifollowinga up
era nga bimuyamba. Akaseera kalimu kazibu nnyo, yeetaaga abantu nga ggwe, abantu nga ffe, ne waggulu wa byonna yeetaaga abantu abagenda okumulaga nti Katonda gy'ali. Ndowooza omwana ne waba mulabbayi, ne waba baddemu ennono y'obukumpanyi, okwekyawa, obutaagaliza n'okwevaako, kino kyokka abakulu bano kye bamulaze kiragidde ddala nti nedda abantu bafolowinza obulumi bwe, bafolowinza emboozi ye, n'embeera maama gye yagenderamu baagiraba, byabadde ayogera babiraba, era nabo ndowooza basitusa okwongera amaanyi mu nkyukakyuka y'obulamu bwe. Neebaza Mukama ampadde amaanyi okutuuka wano mu mbeera yonna, akakuba katonya naye tekatta. Neebaza Mukama nsobozesezza okukwata omuzindaalo guno ne gutayuuga, nesigala nga nkyayogera ebigambo byebimu, era neebaza Mukama ddala ndaze olwaleero bw'alundaze kugamba ndagidde ddala nti nedda abantu abalungi gye bali, ffenna tufuba naye olwaleero ndabye ate abantu abafuba sinasinyi okunsinga. Ettaka lino katusabe Mukama tugenda kuddayo tukube omulanga gwe naawe ali ku MR Life osobola twegattako okwongera okunywereza ddala omwana ono. Ani yabadde amanyi nti ate bino bisobola okuzuuka? Ani yabadde amanyi nti amaloboozi gasobola okuyita ku MR Life? Ensi neevaayo neegoberera neebaako ate ekyenjawulo era kyeyongerawo. So twegatteko, emboozi eno togikilekera nga bwe tukyayamba omwana ono okukyukakyuka, okukyusa obwongo bwe, tugenda muyamba ne mu mbeera nga zino. Kasavu ensi ekwagala, ensi ekugoberera. Kasavu abantu bangi bakulaze nti maama we bamwagala, era ddala Kasavu n'abalala bakulaze nti nedda balungi nnyo ekitenkanika gwe bwe weekyawa oba badisappointinze, kuba bo bavuddeyo ne bakulaga nti akaseera konna basigadde balungi. Neebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Even Love, abantu bamwagala nga mulamu. Kineewunyisiza okuba nti ate era bakyamulumirirwa n'okumwagala nga yagenda. Tweyisa bulungi, tube balungi, tufeeyo ku lwa bannaffe, naye waggulu wa byonna tuyimuse Katonda, kubanga ndowooza omuntu alina omutima gw'obwa Katonda yakola embeera ng'eno. Essomero lino Mouth Islamic School lindaze nti bwe Muisiraamu ali eyo, ndowooza byebifo byolina okuleetamu abaana bo, byebifo byolina kugamba omusajja andagiridde wana ngambe bebamu kuba director, naye bw'abanga director yatandika essomero ly'eddiini ng'asobola okusigala ku ddiini ne mu kizikiza, ndowooza ffe kitukakatako okulanga ebifo nga bino. Mouth Islamic School liri Kitende. Mukama bawe omukisa, mwebale nnyo, temujjanga okwo, mwebale kuba bamazima era mwebale kuba benkanya. Katulabe oba kino kinatutambulira nga bwe tulowooza, naye tusaba Mukama atusaasire kibe nga kituufu, kiyambe mulekwa. Wekumire ku MR Life tukyatambulira ddala n'eno emboozi, tugenda gituuka ensi wetagituukanga, naye waggulu wa byonna tugenda kwesa Katonda waffe ekitiibwa, era agenda sigala ye Mukama. Mitandikira bonge manya oba Rima Sam. Mweraba.